music w'okubeerabeera awo nze nkola music nga oluyimba oluwulira wonna we lukusanze ogenda gamba ya gwe mulimu gwange. Tonsalako bigambo. Ekyo twakyogerako luli eri ti yes kale eyo mbozi nti nafu grenade muwaddemu yali skill ne palaso. Yeah. Oji commenting ako pose yali etya bali mwepi palaso yakuba alien namusapinga ku masanyalaze gatambulirako namuteekako ne concert namuwa ku masanyalaze alien skill gatambulirako kati naye gatandise ogabirako bagulune namutapinga ku masanyalaze gatambulirako. Emboozi eyo ndowooza kirungi fenafena abayimbi okuwangana respect. Maybe it shouldn't have been like that. Ndowooza Palaso yavaayo neyeetonda. Bombi bayimbi bakabi bayimbi balungi. Naye amasanyalaze go ge galiwo. alien skin gatambulirako mugenda kunsesa mu kamera zino bannaye si kirungi kuba bayinza olowooza ati ensonga y'amasanyalaze yo bangi nafuya bangi masanyalaze sigategeera nze sagala balimba Grenade si mukwano gwo Grenade sawa kulimba tekirina nnyo ekinkwatirako bwatyo naye Nadi Mayinja wamulabye yagenzeeyo n'afuna amasanyalaze nayafaayo nendamukwaya ewa ogamba nti no alien skill alina amasanyalaze gwogalaba alina amasanyalaze akola mu meme balina 3 phase wakwatako tegokya ebintu but kyandibadde kituufu okuba nti omuyimbi yeekwata ku muyimbi munne nti alina amasanyalaze ng'ate bonna bayimbi kituufu omuyimbi wobanga tolinaawo nnyo osobola okwekwata naye buli muyimbi ndowooza wetuwanga tukyogera mu perspective we y'amasanyalaze buli muyimbi alina amasanyalaze ge so tugambe nti Grenade wamu ne Nadi Mayinja tebayinaawo ensonga lwaki banoonya amasanyalaze maybe balina interest zaabwe otalina ngaoli muyimbi anti kati abayimbi tulimu ebika twawukana mulimu abayimbi n'abayimbi mulimu abayimbi ennyo n'abayimbi ogwawo nze ndi muyimbi nnyo ddala Grenade agwawo saagala kumukomentingako naye kati gosobola okunoonyawo omuteeka so okufunawo omuteeka mulimu abayimbi ennyo n'abayindi mu Uganda ani muyindi ani muyindi tugende empola ogamba abayindi bano abalya galiki oba anti mu bayimbi mulimu n'abayindi industry ya Uganda kati bani muyimbi ani muyimbi gosobola okufuna oppositioning owuwo kati gosobola okwawula abayimbi mu bayimbi oba abayimbi ennyo mu bayimbi nga twogedde ku nsonga y'amasanyalaze bangi nnyo bagamba nti no bw'obeera ogenda kukola ekivulu nawe otapingako ku masanyalaze ga pulezidenti wammwe Bobi Wine kituufu era omwogerako ng'oli kumpi kukola kivulu nze nga bwe nkunyonnyodde ebyendongo kugambe buli muyimbi alina amasanyalaze ge nze nina amasanyalaze gange kyova olaba mba nteekayo show yange siteekamu muntu mulala yenna it's my concert, it's my show. Oli yenna waba ayagadde okubeera part of my show, well and good. Ne bwabeera taginyezeeko kuba nze show nteekayo yange. Abakulipira ne bagamba nti nno mwogerako nga ogenda kukola ekivvulo bagamba kagambo. Basala bigambo byabwe tebalina byakukola. Mukwano gwo kuva dda oba okozesa opportunity eyo? Sagala kulimba nze mwagala bwagazi ng'omuntu. Si mukwano gwange nnyo nti no twogerezeganya nnyo nze ne president but mwagala bwagazi ng'omuntu naye era sagala mwogereko wano eno mugambe nti era namwogeddeko because nina ekivulu so tuveeyo.
Welukyajja mu mboozi ezigadde zitambula omwaka tubaddemu byonsibira wali involved directly yatwakubuuza nako eya Bantu naye badde mu guno omwaka Bantu kibuzo ki ekiriwo ku Bantu badde manyi Bantu yaggwa Bantu yaggwa netambula bulungi nga bwe mwagiraba ya era omuwanguzi ne mumulaba Shiba yawangula bulungi nnyo abantu bagamba yaggwa era ani yaggwa Shiba okyogedde ng'okozeemu bubi tebakugobe ku mulimu Shiba yakola atya teyamuleka kyekimu fudde kati Shiba waba yaggwa gwe wayimba bwe paba yayimba nange bwe paba kati yaba yaggwa ate omuntu awangudde ate agwa atya soko nnyonnyolaamu awo omuntu kati amaze okuba oli nate n'amala n'agwa Shiba omuwagira because mubeera mwena mu federation Shiba aliwo oba oli tomwagala bwale nze siri muwagizi ndi muyimbi Shiba muyimbi munnange so siri wanene okumwogerako nga muwagizi we mwogerako nga muyimbi munnange kyali wange ate waakabi mazima ani sindi naye muyimbi munnange naye bamuwangula ge mazima kala toyagala nsalirize ekyamuwanguza saagala kyogerako nnyo kuba nze siri kritiki wa Bantu yaabwe naye nze mazima nga manyi nga nze omuntu opiniyoni yange Shiba bingi saagala ate edabike nga agenda okunafuya sindi gye muntwala nze mbadde nkifudde kyangu nnyo nti Arsenal emumaniyo 0 yazina nnyo nasinga sindi oba yayimba nnyo nasinga sindi buli kimu yakimusinga yamusinga endabika namusinga ennyimba namusinga performance sindi nomwagala nnyo muyimbi wa kabi nnyo naye si ku Shiba bino si bya ddoboozi ebintu by'okuyimba mu bitwala bubi kati nze nnyimba ddoboozi ki ebintu by'okuyimba is art that's why batuyita bayimbi artists tekiri kwani asinga okuyimba eddoboozi eddungi Fresh Gang erina ekivulu ennaku z'omwezi nga 26 January Lugogo abayimbi ki abali oba olimu gwe wekka wasigalamu wekka nga Kamejeno yasigala erebeera gundi erebeera ganga newembeera nga nze muyimbi nze kaalimu tomanya eyinza okuba nga mu maaso eyo ejja kufuuka ekizibu mujja kuvaamu Famaica omulala mu maaso eyo so abayimbi b'Uganda obutasitula bayimbi bato giba mitima mibi oba butaagaliza naye bayimbi beesitule fani yatusitula abayimbi beesitule kubanga nze nakera ku makya nga njagala okuyimba saa balimba naye teri yansitulako kati sagala mentality egende mu bayimbi mbuno walina okubaawo akusitula muyimbi munaakusitula however bw'abanga asobodde okusitula kirungi naye buli muyimbi ali eyo weesitule tolinda kusitula kati oba tebeesobola lwaki bajja mu ntalo lwaki ojja mu lutalo nga teweesobola linda time nga weesobola eno industry omwaka guno ebaddemu naye ate gwe nenkulaba wakati w'abayimbi ababiri bakwatagana naye nga gwe bombi nenkulabako n'omu nga mulya Rolex ku kkubo nenkulaba n'omulala mukoze ennyumba Spice ne Shiba obagatta otya ababiri n'obeerawo makati ng'ate buli Spice ne Shiba tebakolagana era newakola Shiba yagaana woba okasigikolera wa Spice n'agenda ku Africa anti ze sikola mpalaniraako anze siwalanirako era mba mwina olutalo lwa mwezi sibibeeramu ebyo no waba kyali wange nono nga kyali wange wekikoma tebakulaba nga azonza ebigambo n'obijja n'obitwala eri ate sitambuza bigambo era singa nali watambuza ebigambo singa mbeera muno mu kamera ngamba gundi yagambye bwati naye sitambuza bigambo bino bikoma eno
kuba mwina ntalo zammwe nze tezinkwatako bikomaawo mikwano gyange era n'olutalo lwabwe mwe muluŋŋambye nze mbadde simanyi nti tebakolagana ebyaddala nkubuulira tebeeyogerako ati sikola mpalanira katosobola kuntuuzaawo n'otandika kuŋŋamba ate kuoli gw'omanyi nti mukwano gwange ate ebitankwatako olowooza mbiwa nnyo obudde era ne bireka ebitankwatako sibiwa nnyo obudde so naye tuba tubituddeko awo ne tubyogerako bikomaawo ebisobola okunjja by'omutima bye binkwatako so byempa nnyo obudde bye bintu ebingasa kati ebintu ng'ebyentalo ezitali zange tebitwala energy yange. Tubadde twogera ku mboozi zitambudde neyijjukirayo emboozi ya Shira Gashumba Rickman ne Gurnet ye ogyogerako ki? Ani? Shira Gashumba Rickman ne Gurnet ogyogerako ki? Bakoze naawe makata wajjamuko nga nzijamu ntya bagamba Gurnet olemerako ye nga Piki yamala n'akita kuki olemerako nga nemerako kuki Gurnet yalemerako Shira naye wamala n'okita n'ogamba Rickman ntudde mwana ensonga zaabo saagala ziyingiramu nnyo nazo lwa nsonga simanyi mwana ze oba simanyi kigenda nnyo mu maaso bulamu bw'abantu simanyi nfa nnyo ku bintu ebinkwatako kati ensonga za Rickman Shira ate oli yafumisa oli ekiso mbiraba bulabi bwe nti nenziba amaaso nentunula eri kikitoli ku social media kwendi bagamba mbu okuvaayo okuba nga atakinga Gurnet wali ogezaako okuva ku saizi I didn't attack Gurnet in any way. Samu attackinga yate oluyimba lwe twakola nga taŋŋambye okwo si kwatackinga oluyimba lwali luyimba lwe naye nalimu so nange nina abayimbi benkoze nabo mba ngenda okuta oluyimba n'omuntu mugamba ate oluyimba yaluta nga bavudde muki mu lutalo lwabo lwobadde oŋŋambako olw'ebiso kati ze nesaagala nnyinge mu lutalo lwa biso simanyi yalinga agamba nti akozesa gwe kwedifendinga nesaagala nteeke mu nesaagala nte bayinza okunfumitirayo amacupa nga simanyi neŋamba owaizi ecupa kanzeewome nenzeewoma just that naye ate nekira siwagira ntalo era mu olwo olutalo nasaali ku saidi ye nyinza okudda ate ku saidi y'abali abalala siwagira bintu bya ntalo ate ofumita ono eccupa ate omaze okufumita eccupa ate mukoze biki byonna byonna bye baalimu ate noota oluyimba mbuno fe tuli mu lutalo nesaagala nsi entwale bweti siri bya ntalo siriwo child Shira mukwano gwange nnyo inshallah kati ajjanga nga mukwano gwange kasanakola nali mukutteko oba ogamba muno namuta kusengera okuva ku salaama naye wagendako Shira simukwatangako mukwano gwange gwe era gwe nakwatako nja kuvaayo nkyogereko nti ye namukwatako Famaica omuyimbi bw'abazza mu industry alaba obulamu bwe nga buyigolodinga like nga bugobulula bw'obuba obulaba otya era ki otugambe embeera ate yali ekujjuddeko mu industry owulira ng'ekuyinze ng'ennyinze embeera nnyingi nnyo ezizze naye kale okusinziira embeera gye navaamu nze mbi nnyo okutuuka okutandika okubalaga so embeera ezaali zibaddewo ng'enzibu zonna zibadde nga nnafu nnyo ku nze lwa nsonga nze amahasira oba okitegeera kati bwe ntunulamu gye nvudde kati ne bwe mba nsanze challenge ndaba nga
sirina option okujjako kukimakinga. Ensonga zonna zonna ezandibadde nga challenge zensanze mu industry mbadde nga nzisobola. Kansonga mba strong nga sagala kuddayo gye nvudde. Yeah. Waliwo akaseera wakolera ekivulu ne kigaana. Bantu bagamba Famaica agenze tagenda kudda. Wasobola otya okwekumakuma bangi nnyo baddeyo ne bafuna ne depression. Ebyo bintu bya bulijjo. Tugenda ku show nenaku za leero tina show ze tugendako kateriyo bantu oba kitegeera n'abantu let's say for example abantu abakola business kino ekifo kyali kibaddewo oko nga abantu tebajjaawo naye leero bajjaawo. Mu business mulimu okufuna n'okufiirwa. Kati nze mu ntegeera yange nkimanyi nti si buli lunaku nti lubeera lwa Sunday, lubeeramu olunaku olubi n'olunaku olulungi. Kiri eri ggwe kukitegeera nti leero sifunye ate nkya n'ofuna. Yeah. Wawulira otya ekivulu kye wakola ne kigaana nga kiwedde? Sirina bwe nawulira lwansonga nkunnyonnyodde nti nkimanyi nti kya bulijjo mubeeramu okufuna n'okufiirwa. Era neetegeka nenziramu nenkola ekivulu ekirala ne kitambula bulungi. Kyekyanjigiriza nkikunnyonnyodde nti mu business muli si buli lunaku nti luba lwa Sunday, si buli lunaku nti ofuna. Mu business mulimu okufuna n'okufiirwa. Kigambibwa kyakoletera ekivulu ekyo obutabeeramu bantu kitu walina amalala. Bw'oyita ab'amawulire mujje tukola interview ssaawa 6 ozuuka 14 babagamba mukomewo enkeera. Kati ze gaba nga gaali malala na kati ngayina. Nze ndi muyimbi wa malala sijja kukyegaana. Naye ago tegaali malala kubanga nze siri mutegesi wa bivulu. Nze ndi muyimbi. So ekivulu okujja ng'omuyimbi alina music ekitabeeramu bantu abeera mutegesi nga si mulungi era tekinzigyako nze credit yange nga muyimbi oba tekinzigyako nnyimba ze nayimba mbu kati awo omuyimbi agudde. Nimba nakola ennyimba zange zibeera weeziri. Ekikivulu baba bakitegese bubi omuyimbi ne waba mulungi kisobola obutakola ki kisobola obutatambula bulungi. Era lwe navaayo nenkola ekivulu ekirala n'abategesi abalungi era kyatambula bulungi. Bayimbi bangi nnyo abaddira mu sitayiri yo ng'ovuddeyo naye sawuni tekukyabalabako. Olina kyewabakola oba? Ate kati ogwo musango gwange. Ate nze bandibadde bampa credit okujjira mu sitayiro yange. Nandibadde nfunawo credit awo ngamba kyakabi nnyo abayimbi bajja nga bakola ki? Nze kirimu kyokka. Badde bakubuuza ku engeri gy'ozenga okyukakyuka. Weweeraba mu vidiyo ya Lwena Nalumansi ne Fig ssaawa zino. By then nga bakutadde mu vidiyo nga big series azitwale bweki. Nekikakati right now nga bwoli. Mu vidiyo eyo nalimu nga dansa. Kibuuzo kiri kitya? Nti gwe olaba like change eri etya okuba from that moment walimu eyo vidiyo ne bwe wali nga tumanyi nti olibeera King Kong nga kati woli gatako neyamuni kati ekyo nze ndowooza ekyo kibeere tukiwa abantu kibeere ng'ekyokuyiga ti within time omuntu w'okola ebintu bikola ki ebintu bikyuka. Kati nakola kati biralamu mu period ate yabbanga ttini ate kyendi leero era sikigwiridde bugwi. By then omuntu oyandabanga mu vidiyo nali ndi mu kutandika olugendo lwa kino kyendi leero nali mbiyimbyeko ne mu luyimba nti obulamu bw'omuntu bubeeramu jjane. That's a jjane ebintu by'oyitamu okutuuka tokera bukezi kumakya n'ofuuka Famaica. Kati eyo history wa biki byenzize mpitamu okufuuka kyendi kibeere kyakuyiga eri abantu oba eri abavubuka abali eyo nti omuntu osobola okukola ne bikyuka bisoboka ate byangu. Wojja kolabo z'okoze ewe naye wano nze nga nze ndaba kolabo bbiri Magye ne Playback Kaba. Ezo kolabo ebbiri wozitunuulira eriwa gy'ogamba nti ddala mu butuufu eno kolabo kyenkola kyekyo. Zonna lwansonga buli lumu lw'amaanyi mu ngeri yalwo. Ate sina kolabo ezo zokka bbiri. Sina ennyimba nnyingi na kolabo nnyingi ez'akabi. Ninamu n'ezisinga ezo bwakabi. Naye basically nze muziki wange yenna
sikola kintu kyengenda kwejjusa nkya oba sikola luyimba sikola music wa kusaaga saagamu simulina